okuvedane delyo lyonna. Mbaniriza nateera ngera bulijjo yeze Salongo Kanka kapita okubatuusaako TMO online television. Genda mu YouTube yoteekamu ekigambo TMO online television. Tweyanziza nnyo tusiima bwongerwa abapya abazze ne batwegattako akaseera konna. Kati abapya abazze ne mubanga musisinkana programu zino yongera okuyisa muzootaayitamu kuba kweziri zonna osobole okutegeera wa wetutuuse. Ono ye lawyer, social activist, social scientist ate era nga musajja wa psychology. Manyi okusoma ebintu byonna ebyo ne bibeera mu mutwe gumu nze ogwange mutono nnyo. Guyinza okuba munene mu size naye ate nga obwongo obukwata ebintu ebyo byonna byonna butono. Sulaiman Jakana Nadduli ono nga lawyer ate ng'era social scientist Ssaako omusajja okubeera wa psychology eyangamba yasoma nnyo okutereeza obwongo bw'abaana baki bwali bw'abaana ki bonna abantu abaliko okay abaana abantu psychology w'okutereeza olimu obwa zolo tebukuvaamu bukulu wabula tutambula naawe tebula nti ebutabika weebali n'osanga myaka 6 naye nga katwewungu mwali mpulira n'osanga wa myaka 5 ng'ate era kyekituufu obwongo buli upside down. Abamu betulaba eno abamu betulaba emitwe giremye okubanga gibaweereza bulungi kintu baba baava nakyo mpulira kubanga ebyo bino byawula mu stages 3. Owaayi osooka obuuze kuba tulaba era tubeebaze nnyo kuba basajja bakuwagidde era ne bakwagala nnyo. Abaliwa bonna abalaba vidiyo zaffe abantu abantu bambeera bubi era kansinzire ku vidiyo eno neetonde mbagambe nti owaayi engeri amagulu gye gali 2 n'emikono 2 ebiseera ebisinga ono omusajja agenda kwesimba mu Nakaseke North okumuyigga muwenje mubaleetere nalwo nno teruba lwangu naye kale kasita yeewuuno atuuse wangisebo abatuwuliriza nsensi okubasinkagana omulundi ogwokubiri nga bulijjo tujja wano nga tuzikuwansiganya birowoozo ku ki kyotegeera era nsobi ki gyokyabamu bwe kitambula. Amakulu nti so si kujja n'amaanyi ga bifuba kulaga nti gundi yasoma nnyo ebitabo ate era byajjula naye obutegevu bwe buli kitegeeza mazima. Kale notujja wano tugezeko okuteekawo ebirowoozo byaffe ku nsobi ze tulaba oluusi eziba zitambula ate era nga zoonoona eggwanga lyaffe wamu n'obwakabaka bwaffe. Olwo lawyer Jakana Sulaiman Nadduli simanyi ate omumanyi w'ebyafaayo bamuyita batya mu luzungu oba naye aba lawyer kale yali badde historian naye kale tubizingire byonna bakiyita ki mu kibya kimu looza tubiriire wamu mu luzungu tukiyita buffet kyonna kyatuwadde tunaagenda nakyo kubanga ge mazima ge tumunoonyaamu. Kakati bannaffe abali eyo tubeebaza nnyo kuba mugoberedde n'okuyigira ku nnono za Buganda naddala abali ebweru eyo mwangamba muzadde abaana ne mubatuuzeeyo tebalina kigambo kya Luganda kibeekakasa kati beeyamba nnyo puroguramu zino ne muzibateerako basobole nabo okutegeera ewaabwe gye baava wali wati obuwangwa butambula butya. N'olwaleero tuzze mangu nnyo nze nzize misinde simanyi Jakana bwazze naye nze nzize misinde okusobola okutegeera ebintu bino. Olwaleero tuli ku nsonga enkulu mulimu ekigambo simanyi kyekitegeeza kiyitibwa kasujju lubinga. Simanyi obwa bwekityo bwe kiri sijja kweteeka ku ye simanyi. Jakana Sulaiman Nadduli sooka ombuulire ekigambo kasujju lubinga ekitiibwa kasujju lubinga omuntu kasujju lubinga oba ekyo bitegeeza ki tulyoke tugende ku nsonga enkulu kuba eyo olwaleero nkulu nnyo. Ekigambo kasujju lubinga kye bayita okuwanga obwakabaka kubanga okuwanga obwakabaka asembayo ku topu abeera Ssaabasajja Kabaka. Okuwanga kyo kyeki okuwanga kwe kussaawo mpulira kubanga ekiwangibwa kibaako enkola kibaako obugoberezi obulombolombo bwakyo n'ennono zaakyo. Kaakati ekigambo kasujju lubinga tayito ey'oyo abeerawo mu kuwanga obwakabaka okutambula ng'asembyayo Ssaabasajja Kabaka. Okay. Yes, kiteete kitegeeza nti bwakasujju lubinga bwe biba byuma muweesi mpulira naye kati olwaliro bwaweesebwa dda tutunuulira nkola ejjuza kubanga sijjaga nti aweesa kabaka nga tulinganga baga nti kabaka taliiwo oba katondawo butonde weebuli kubanga kasujju lubinga wada ne Ssekabaka kintu yali amulina mpulira
bwetyo bwe tuli. Omugaso gwe ebikolwa bye Yes. biviiramu ddala okulaba Obwakabaka nti weebuli. Nga weebuli. Owaleero yaliwa. Kasujju Lubinga lwaki olwaleero gwe gwali badde ng'omutwe. Bwe twasembayo okukola puroguramu yeraga abataka ab'obusulya emirimu gyabwe twakoona ku linnya ly'Obwakasujju Lubinga nga tumukoowoola ne tubategeeza nti Obwakasujju Lubinga oba Kasujju Lubinga aba mukulu nnyo era mu kulondoola empya ez'obulangira egikola emitubwa gy'abalangira n'abambejja. Emituba egyo gye gibamu abalangira n'abambejja baba bassekabaka baba bayise abaana abo be twogerako. Kaakati Kasujju Lubinga lwolo ye yeeriwa mu bataka ab'obusolya ye yatambula mu mpya ezo najja ng'atunuulira emituba gyabwe bakabaka abayise bassekabaka najja ng'atunuulira nti guno omulituba ogwa ssekabaka ogukolebwa ogwampadwa ono Ssekabaka Ttembo, Ssekabaka Ssekamaanya, Ssekabaka Muteesa asooka, ono Mwanga, era enyezo gyeziri. Era twasomesa ku nkola eyo nti n'obwanaalinnya buweebwa kujjukira bagenzi abo bassekabaka abaayitawo. Oba nfuna bulungi bajjukirwe nti weebali olw'okukuuma emituba giri. Naye kitegeeza ki? Nti tekitegeeza nti enju emu eyamutebi mwe muvaamu kabaka abaddako. Emituba egyo Kasujju Lubinga agitambulamu okukakasa nti aliwo asobola okunyweza entebe y'obwannamulondo era amupiikingayo Kasujju Lubinga n'amukuza mu mpisa ey'ennono, mu mpisa ey'obuwangwa, mu mpisa ey'obulombolombo n'ategeera baki bagenda okuwangaala nabo. Ofuna bulungi? Kaakati bwe twamwogerako luli omutaka oyo Kasujju Lubinga bye twamwogerako nga tumukoowoola n'abyegaana era yagezaako okunnoonya nanga nti owaayi akatambi bakantereddeko n'ebigambo bayogedde sibiwakanya naye nze kennyini kamwa koogera siriiwo wendi mu bubiri naye ate mu bikolwa siriiyo emmengo. Yalaba akatambi ng'omukoowoola ku ebyo ebyali birina okubeerawo. Nsuubize twassaawo nti Ssaabasajja Kabaka olukiiko lwe yayita luli lwali lukyamu. Abateekeddwa okukola ebyo bannono ate tuyita ba administration kubanga tebalina kakwate ku nkola ya nnono ate ng'abakola ennono bataka ba busolya. Onfuna bulungi Ssaabasajja Kabaka yennyini n'abalangira n'abambejja. Kati ate ensonga zaabwe tezijja mu bano ba lukiiko. Onfuna bulungi kakati negga nti olukiiko yayita lubi era we nakoolera Kasujju Lubinga twasinga omukoonako mu bataka abo nga tumunenya nti omulimu gwo gweguliwa gy'oli ye kwe kutandika okutunoonya era yanfuna ne tusisinkagana nantegeeza kantegeera ebyali mu kafubo. Kaakati aŋŋamba ebigambo wabyogedde naye ensi etegeera kirala nga bw'oba okitegeera naye ng'ate mu Mmengo tetuliiyo era baatusambajja dda. Ate Kasujju Lubinga abeera tali Mmengo. Kye twagala okutuukako. Ali ludda wa? Kasujju Lubinga nga tetunnatuuka lwaki tali Mmengo era bagyali amakulu njagala abatuuliza bategeere Kasujju Lubinga obuyinza bwe bwebuliwa. Kasujju Lubinga yaani era ateekeddwa kukola biki? Kituufu nnyo. Era atuula wa nga bwa Kasujju bwe Lubinga bwe bubeera nti ye. Kaakati njagala okubategeeza nti ekigambo Kasujju Lubinga kitegeeza kuwanga era ye aba muwanzi wa nnono wa ŋŋoma muwanzi wa mpisa muwanzi wa bigobererwa. Kaakati mu Bwakabaka bw'e Buganda Kasujju Lubinga abalibwa mu bataka ab'obusolya naye ate weebuuze emikolo gyonna egibeera mu Bwakabaka bw'e Buganda Kasujju Lubinga tatula na bataka ba busolya. Entebe ye ekizibwako era atula ku mukono ogwa kkono ogwa Ssaabasajja Kabaka. Lwaki? Kyekitiibwa kye kimuliko ekyokuba nti Namulondo eba mu mikono gye. Kaakati okusinziira ku vidiyo yaffe eya Lulijakana ontegeeza nti ebyo bye twayogerako Kasujju bwe bimukwatirako ddala n'akugamba Obuganda bwe bulina okumanya ate nga naye kyamanyi kirala ye kyali kyamanyi kyekyo kye twayogerako kitegeeza naffe kye twayogera nakyo akimanyi bwe kirina okuba naye yatugamba nti ebyo bye mulaba bye mumanyi si bwe biri Emmengo. Ffe baatusambira ddala wala era tuli wabweru wa Bwakabaka. Kaakati kyegambye tusooke tusomesa abantu bano bwa Kasujju Lubinga butegeeza ki? Ensonga esooka Kasujju Lubinga gye tuva okunnyonnyola emabegako awo nti oyo tatuula mu bataka ba buso ne baba bakoze mukolo gufaanagana gutya. Exceptional ye atuula ku mukono gwa kkono ogwa Ssaabasajja Kabaka. Onfuna bulungi? Kasujju Lubinga oyo lwaki
nti yawaniridde Namulondo eba eriko n'egenda okuddako mu ngeri ki nti Kasujjulubinga yatunula mu balangira empya ze twogeddeko n'atambula ng'anoonya omutaka omulangira omukulu ayinza okuddamu okusikira eŋŋoma era Kasujjulubinga oyo yabaleetera abataka ab'obusolya nti mu balangira bonna be tulabye abadde mutuufu y'oyo bo ne batuula ng'abataka ab'obusolya bakakasa ensonga ya Kasujjulubinga bajoogerako ki naye ebitundu kumpi 7-9 ku buli 100 abataka abo kizibu kyakuwakanya Kasujjulubinga kubanga omulimu gwe gubo kutambula mu mpya ezo ng'atunulira ani agenda okulya engoma agwani kakutegeere bulungi Jakana nga abalangira abaliwo abalindiridde okulya entebe bakula ayina omukono era mu kubakuza oba Jabuzi n'agamba gye baabakuliza nayitayo era nabalaba bwe baali beeyisa okubalambula asiima onfuna bulungi kubanga kiri okusooka okutegeera ku lwaki asiima obwa Kasujjulubinga okubaawo okwe buzaalibwa so si kuwa tayito nga bwe tuwa ekyokulabirako kyekiriwa sinza kukeera nkyanze Jakane neetekako linnya lya Waswa lya Bulongo asirimu ki mulongo kaakati bakubuuza ye omulongo owuwo yaliwa onfuna bulungi nkuwulira yes kaakati nekyobwa Kasujjulubinga gwe tokeera kuba nti oyagala era n'ebyemirimu gya bwa Kasujjulubinga ogimanyi nga bwe njogera wano ne nkutegeeza nti nsobola okufuuka Kasujjulubinga ine nnono bwazaalibwa ne bwatambula kaakati Kasujjulubinga oyo yenkize muliko ku lw'abataka bali ab'obusolya n'ekitiibwa kye mu kulonda kw'abalangira bali kizibu kyakuwakanya Kasujjulubinga kubanga omulimu gwe kutunuulya Namulondo etererete ani asobola okugikuuma era omulangira oyo amuggyayo n'amukuliza mu nnono eteekeddwa okutambulizibwamu obonfuna bulungi omulimu gwa Kasujjulubinga ogwokubiri buli kika kya lubiri ekitondebwamu mu Bwakabaka bw'e Buganda era bwe tulina ebika byaffe wano buli kika n'olubiri lwakyo naye ate Ssaabasajja Kabaka aba n'embiri ezitambulibwamu emikolo egy'enjawulo ng'olubiri olubaamu olw'abalongo embiri ezitambulibwamu okusa kw'emikono gya bwa Ssaabasajja Kabaka embiri ziba nnyingi nga n'ebigendo byabyo bikola ki Kasujjulubinga ku mbiri bwe ziba 12 mu Bwakabaka bw'e Buganda embiri 8 tewaliwo bayinza kukakasa nga Kasujjulubinga tamaze ddussaako kiwandiiko oba mukono ogwo mulimu gwa Kasujjulubinga Kasujjulubinga oyo gw'olaba ye nannyini ddiba eryo Ssaabasajja Kabaka lyayambala era baliyiggaaba eryengo lye bamwambaza n'eryo lyatuulwako wansi ogwo mulimu gwa Kasujjulubinga era bayigga abantu aba babiri mu Bwakabaka bw'e Buganda Kabaka na Kasujjulubinga Kasujjulubinga nga bw'omulaba awo be bannannyini kuyigga kye tuyita empeewo enjeru eya Ssaabasajja Kabaka gyakozesebwa mu kumussa ku bwa Namulondo era bagigga abantu abo babiri kibira kyayo onfuna bulungi kaakati omuntu oyo Kasujjulubinga ne bwattayito bwe nga bw'ojulire bwa Kasujjulubinga ye yavaayo n'alaga Obuganda nti Kabaka wammwe gwe mbakwasizza oluvannyuma lwa Ssekabaka abamaze okukisa omukono onfuna bulungi kaakati olwayo Kasujjulubinga oyo ku mirimu gye nkumenyedde alina emirimu kumpi gigenda mu 20 naye nkumenyeddemu ebikolo otegeere amaanyi g'obwa Kasujjulubinga bwe gabeera ekyokubiri ku kyo kyenneewunyisa ne kikuba enkyukwe lwaki Kasujjulubinga oyo gwe twogeddeko mu mbeera eyo essaawa ya leero tatunuddwamu ate ng'abonaabona kubanza bwe namusisinkagana ajja nkubira essimu yajja avuga Loole Yamatooke okakasa yes yaŋŋamba nti nkunoonya naye nva kusuubula mmere sijja kuvaamu mu Loole muno jangu tusisinkaganye wano era ne mugenda nga nti nja kujja sijja kufaayo twamusisinkagana n'afuluma mu kiroole ekyo ekyeru kyavuga eky'amatooke ne tunyumyamu ku mbeera gy'alimu eyabwa Kasujjulubinga ate nga kyewuunyisiriza ddala mu kumulaba bw'afaanagana Kasujjulubinga nga yassaako Ssaabasajja Kabaka oyo kye tuyita olubiriizi kubanga Kabaka taswalira ku mukyala we nga Nnaabagereka mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda Kabaka aswalira ku Kasujjulubinga olwo lwe lubiriizi lwe lwalina okwebuuzaako ng'oggyeko Ow'Enkuluze ng'oggyeko Ssaabalangira ng'oggyeko abalangira n'abambejja okuswala kwe kutya Kabaka okuswalamu Bwakabaka kwe kufunira Kasujjulubinga awaniridde Namulondo gwe kwotudde era yakussaako bamulabanga Kabaka ow'enkiso oba ebigambo bino banaabitegeera oluusi njogera nebiwanvuwamu Kabaka ow'enkiso yoyo Kabaka ateekako Kabaka
Nsonga ate tuyita fuga era baba ba mirundi eki kabaka atikkirwa n'oli kabaka ow'emizimu oba ow'emisambwa n'ateekwako ne kabaka ow'ennono owa Buganda owa administration. Kaakati kabaka ow'enkiso ye Kasujjulubinga yateekako oyo yassaako era bakabaka bali ababiri abanokolayo atwala ow'empewo oba gye tuyita emisambwa gy'obwakabaka bw'e Buganda ne wabeerawo n'oyo atwala administration y'obwakabaka nga yo Buganda bw'etambula. Kaakati kabaka ono aliko era Kasujjulubinga ono gwe njogerako ye Abdu Migadde. Yes, wali mulabu. Gwe wasanze. Era yamussaako mu 93. Oli serious? Naye ate yavuga biroole by'amatooke afuna akasente agezeeko okuzzaayo looni. Oyo gwolaba. Oli serious? Yes. Byenkugamba ge mazima. Eyateekako kabaka aliko mu 93. Yes, oyo. Avuga amatooke. Avuga amatooke mu kiroole ekyeru. Ate ebifaananyi tebaabirabe nja kubikuweereza obirabe. N'ekimotoka kyavuga. Nakyo kyalooni. Naye ng'ate weebuuze Ssaabasajja Kabaka mulamu era nga waali. Mpulira. Amakulu bwe natuuka ne Kasujjulubinga twogeremu naye. Namubuuza nti mbeera ki kubanga ye yaŋŋamba nti bwe wakoowodde nagezaako kuvaako ku bintu bino kubanga nekubadde omulanga Mengo n'ensuulawo. Emikolo bwe Kasujjulubinga bw'amala okugikola egy'obwa Ssaabasajja okumussa ku Namulondo aweebwa mu mateeka ente 9 ez'obulamu ate era ez'obuliwo. Aweebwa embuzi 50 ez'obulamu ate era ez'obuliwo. Bw'amala okutuusa kabaka kumutuuzako nga kye yakola mu 93. Mpulira. Era Kasujjulubinga sente ze ezimusasulwa ng'omusaala gwe teziva ku nkuzo ya Ssaabasajja Kabaka. Buganda yemulabira ku archive ne sente zaayo ku accounts zaayo. Era nkulaga nti okuva mu gwaka gwa 5 abadde aweebwa ssente ezo nga Kasujjulubinga naye bimaze kudda mu 93 ate Ssaabasajja Kabaka ebintu bino abimuggyako. Kati jakala katugende bulungi akantu ako nkategeere. Aleese Kabaka amutaddeko ente 9 zirina kumuweebwa on sport mu buliwo mangu ago. Ekyo kyava dda ku Ssekabaka Mwanga eyassaawo omutemu ogwo. N'abalagira nti obwa Kasujjulubinga n'omutemu gwe butambule bwe guti. Embuzi meka? Embuzi 50. N'ennume ebeeramu emu zizonna zibeera nkazi. Mpulira. Oba nfuna bulungi? Nkufuna. Kaakati zino ente bamuwa 99 ng'ennume erimu 98. Yes. Nga nkazi. Mpulira. Kaakati awo kwe kumugamba nti olusuku lwo lwe lutambula okussaako ne Namulondo kubanga obwakabaka si bwavu. Era mu bwakabaka bw'e Buganda bukwata kimu ekisooka mu byonna mu bwakabaka obuli mu Africa obugagga bwabwo. Ekyo nkibategeezezza bulijjo ebbanga lyonna nti obwakabaka bw'e Buganda bugagga nnyo obuteetagana Museveni kubaawo kwe na butabaawo kwe. Onfuna bulungi? Oteetaaga kweguya gavumenti eriko. Kasujjulubinga enyiike emukuba nga njogedde ku biri nantegeeza nti nalwanagana dda n'eggwanga lya Buganda n'okudda ewa Ssaabasajja Kabaka mutegeezi naye byonna byenteekeddwa okukolebwa bwabinzijjako. Ente ezo zaamuweebwa? Ate zaamuweebwa, tewaliwo na kimu kyali kimuweereddwa. N'embuzi zaamuweebwa? Tekuliiko nze nkugambye obwa Kasujjulubinga obwalina kaakati okuva lwe yatusaako Ssaabasajja Kabaka aliko Kasujjulubinga yasigana tayito. Ofuna bulungi? Mpulira. Kaakati awo waali naye ekyennaku mu ebyo byasinze okunkuba ennaku y'embuga y'obwa Kasujjulubinga eri erubya Lugala eya acres 6 ate okugenda okugyetoolola nga Male, Mpanga, Makubuya ne Katikkiro aliko Mayega nga beegattira mu Kisinde ne bagitunda era ne bagiguza kampani. Ettaka eryo bwe libeerawo erya Kasujjulubinga kwe kukolebwa emikolo gyonna egy'obwakabaka bw'e Buganda egisusa ku Namulondo Ssaabasajja Kabaka kwatuula. Era Kabaka Kasujjulubinga bw'amala okukakasa omulangiro anasikira entebe eri amusitwa n'amussa mu kintu mu ttaka eryo awagenda okuba gye tuyita embuga ey'emikolo gy'obwakabaka ku mulangiro oyo ng'amaze okumulonda. Ewuwe gy'alina okukolera emikolo. Kasujjulubinga kyonna ekibeerako kiba kikye wano erubya Lugala. Kaakati ate ekyo Bamayega bakiguza kampani. Yiika meka? 6 ezina okukolebwako emikolo egituuzibwa Kabaka egya Kasujjulubinga. Kasujjulubinga. Kaakati ate abo bazitunda bagiteeka ku liizi ya myaka 40.
ku biliyoni ezitaka wansi wa biliyoni 15. mpulira Kaakati twebuuza ensonga ze. Abaffe abali Mmengo mwagenda kukola ki mu Mmengo? Oweekitiibwa Mayiga, Mpanga, Peter Male, Peter Mpanga, Male Kyewalabye, abo twafuna byenkumunye mu Bwakabaka bw'e Buganda bye bitulidde n'okusensera Ssaabasajja Kabaka ne bimukubira ddala ekigwo ekisemberayo ddala. Ate Kasujjulubinga bw'aba afaanagana nga bw'ali eyinza kiraga ebintu bibiri. Kasujjulubinga alina ensobi ku ggwe gy'otasobola kutegeeza Buganda n'abataka ba Busolya, oba si kyo ng'abaana bali bakwetooloola ne bakwerabiza mission nti bo bajja kusuula Bwakabaka gye bali. Kubanga Ssaabasajja Kabaka Kasujjulubinga kitegeeza gwe ky'olyako naye kyateekeddwa okukola ki? Okulyako. N'obulabirize bwe obusinga bwonna newankubadde bwakissa mu administration y'Obwakabaka bw'e Buganda kyakkalwe gwe okubuuza era n'okulondoola empisa y'obwa Kasujjulubinga. Ekyokubiri, Kasujjulubinga mu Bwakabaka bw'e Buganda tewali kikolebwako mukolo gwa kujjanjaba, mukolo gwa kulya, mukolo gwa kola ki kyonna oyo yenna ayagala okulaba Ssaabasajja Kabaka Kasujjulubinga ye gwe yayitangamu mu nsonga ez'ekyama. Mpulira nfuna bulungi akati olwaleero Kasujjulubinga avuga biroole. Simanyi nti oba ensonga z'ekyama ez'Obwakabaka bakyazimanyi bazimanyi azitwalayo ddi. Kaakati Kasujjulubinga mu mateeka era Mwanga yamussaako ekkolo n'amugamba nti ekkolo lyenkutaddeko lino litegeeza nti Kasujjulubinga taakonkonenga mu nju ya Ssaabasajja Kabaka. Naye ate weewunye mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda abambejja baaziyizibwa okukyalira Ssaabasajja Kabaka. Kabaka yasalawo okugenda okulambula abambejja naddi. Naye ate Kasujjulubinga ekitiibwa ekyo kyamussibwako ekyenkolo okukakasa nti ye Kasujjulubinga ewa Ssaabasajja Kabaka talina kukonkona. Kaakati abali Mmengo baaga nti Kasujjulubinga teyasoma. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Kasujjulubinga bamulabanga mputte etalina makulu ku Bwakabaka okuva Ssaako Ronald Muwenda Mutebi II gwe gwakoma. Ebbaluwa yagiwandiika n'agiwandikira Oweekitiibwa Male Kyewalabye era nga ya executive director mu Buganda Land Board, n'amutegeeza ku ttaka erya Lubya Lugala nti ettaka eryo teriteekeddwa kukola ki? Kutundibwa. Ebbaluwa gye yasooka okuwandika giwandika mu mwaka gwa 2014 n'agibawandiikira n'egenda Mmengo. Era oyo yaddamu ebbaluwa n'agitegeeza Kasujjulubinga nti ntegedde ensonga gy'ogerako era nga nkulu, ensonga yatuuse mu maaso ga Katikkiro w'Obwakabaka bw'e Buganda, ensonga eyo yakolebwako. Katikkiro yawandiika ebbaluwa Peter Mayiga n'agiwandika ng'ajyanukula Kyewalabye Male bagezeeko kukola ku nsonga ya Kasujjulubinga eve mu ddiro kubanga ettaka eryo lya nnono. Era n'alaga n'amaanyi g'obwa Kasujjulubinga bwe gatambula mu Bwakabaka bw'e Buganda n'abategeeza nti ettaka eryo teritundibwanga. Naye ate to my dismay mpulira ennyiike n'enkyukwe nti kuli kwali kumonkinga kwa Peter Charles Mayiga. Onfuna bulungi. Kaakati ono Kasujjulubinga addamu abawandiikira abategeeza nti ensonga gye mwayogerako n'ekiwandiiko kye mwantegeeza nti Ssaabasajja Kabaka yakifuna, ate nga Male Kyewalabye yawandiikira Peter Charles Mayiga okumutegeeza ku nsonga eyo, ne bamuntegeeza nti ettaka lyange ligenda kukolebwako, tewaliwo kyakoleddwako. Abazimba nga mbalaba bagenda mu maaso. Kaakati bamusuulirayo kutukufu na liiso fu. Onfuna bulungi. Mpaka Kasujjulubinga bwakiripinze mu mwaka gwa 2017 n'agenda asigana Ssaabasajja Kabaka. Bw'atuuka mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka amutegeeza ebigambo bye bimu bye nkuyitiddemu. Kabaka mu ofiisi y'omuwandiisi yakwata ebbaluwa n'agiwandiikira Oweekikwatako Male mu budde obwo ku Land Board, n'amutegeeza nti ettaka ly'obwa Kasujjulubinga eriri Lubya Lugala terigezaako kuteebwako ekintu kyonna n'okugezaako okuba nti lisambajjwa mu lisitu era mukole ku nsonga egwe nga bwe kigwanidde ettaka limuddire mu ngalo. Kubanga obwo Bwakabaka bw'e Buganda. Ssaabasajja Kabaka yawandiikira baliwa? Peter Mayiga addamu ebbaluwa omutegeeza ebigambo bino nga yegasse ne Male Kyewalabye Mpanga Peter ne bagatta ne bawandiikira Ssaabasajja Kabaka ebbaluwa omutegeeza nti ettaka eryo lyogerako twaliguza kampani wakati wa ssente zino ezina era ssente zo zaakola emirimu gino mu Bwakabaka bw'e Buganda nga tategedde baalitunda. Kaakati ebbaluwa gye baatulaza ate mu mateeka eraga nti Kyewalabye Male Charles Peter Mayiga n'Empanga baatunda ettaka eryo ku behalf of Ssaabasajja Kabaka.
onfuna bulungi kakati wanneebuliza ekibuuzo kino abasatu abo balooya onfuna bulungi kakati muŋŋamba nti ettaka eryo mu mateeka bw'otunira constitution ya Uganda bweri akatundu 264 kateekawo kye tuyita institutions ezo naye tulina kye tuyita corporate soul oba kye tuyita soul corporate oba corporation ettaka erikubeera instituted mu bwakabaka bw'e Buganda nga li mu customary ettaka eryo libeera so incorporated toyinza kuba n'otunda ettaka eryo nga bagamba nti twakoze ettaka eryo b'okugjawo ettaka eryo nga tuli weereddwa obuvunaanyizibwa obutali bwa Ssaabasajja Kabaka ne Ssaabasajja Kabaka bw'aba anajjawo ettaka eryo ery'Obwakasujjulubinga ateeka okuba nga amaze okukola emikolo gyalyo nga bwe tujjawo abafu ne tubatambuza onfuna bulungi nga tujikula abazino nti mufu abaddewo ntumuggyewo tugenda bajja kubassa ku kijje kiki ekirala kakati ettaka eryo liba linaggyibwawo erubya lugala Ssaabasajja Kabaka emikolo gy'okola oteeka okuba nga mumaze n'okukuba embuga endala awagenda okudda ensonga ezo kakati bali bagamba nti Ssaabasajja Kabaka batunda ku bihaafu ye awataali ensonga yonna gye baawa lwaki batunda ettaka ery'Obwakasujjulubinga onfuna bulungi kakati male ne Kiwalabye male Peter Mayega ne Peter Mpanga bawandika ebbaluwa nga banukuwa Ssaabasajja Kabaka nti bamaze okutunda naye nga batundira ku bihaafu ye yabawa obuki obuyinza naye bw'obabuuza ebbaluwa eva ewa Ssaabasajja eraga powers of attorney nti mutunde okutunda ate eyo tebagikulaga kyetwebuuliza nti Ssaabasajja Kabaka bamwanukula ebbaluwa eyo ye yaddamu ki ku lw'Obwakasujjulubinga onfuna bulungi abaana bali batunda ekintu ekyo era ne balaga nti ebbaluwa gye tukuwandiikire tukulaga nti twatunda kye twaviisaamu kyekiriwa naye ng'ate Kasujjulubinga ettaka eryo tebiteekeddwa kutundibwa kyekyo tuyita sole corporations ezikwatagana ku institutions z'Obwakabaka bw'e Buganda oba mu gavumenti etteeka lye yassa mu katundu ak'ebiri bw'otunuulira ennyingo ey'okusatu n'ogenda ku luwalo olwa A onfuna bulungi lukulaga nti ettaka eryo mu mateeka teritundibwa kaakati mu mateeka bali balooya balina ekintu kye tuyita caveat emptor buyer beware onfuna bulungi kaakati egwe baamuguza oli owa kampuni bwe yali ajjaawo baamutegeeza bigambo ki ngenda okukitunuulira munda olw'okuba nti etteeka lya Uganda lipreventing era likugira kye tuyita third party bakola ebintu bino wammanga bakwata ettaka eryo ne baliguza omuntu ow'empewo oyo yatenaddamu n'aguza omuntu owookubiri kaakati bagenda otuuka ku kampani egule oyo abeera third party etteeka terimukugira mu mpisa yaffe ey'omumateeka mu kimu Uganda mwebale nnyo kubanga mutuwagira era mwebale kulaba programu zaffe akaseera konna ke mutwagadde ne mututeerako comments tubaweereza tusinzira mu kibuga Kampala eggwanga Uganda kozi Kampala ali mu ssaza ki erya Buganda Busiro Kyaddondo bulijjo ye Kyaddondo bulijjo mweba Kyaddondo kiri luddawa abantu abali myaka gyange abatategeera Bwakabaka bwange tusuwadde ne tusuwaluka mbeera Kampala manyi Kampala bulijjo manyi weba Kyaddondo kiriwa kati nno tuli ku nsonga ey'obukulu bwa Kasujjulubinga obukulu bwa Kasujjulubinga mu nnono yakana obunnyonnyodde bulungi naye kyensinze okwagala okwesibako mu bino omanyi kijja kuyamba nnyo n'ensonga endala bwe bubbi bw'ettaka siibuyite bubbi kambuyite okunyaŋŋanya oba kankuyite okubuzaabuza kw'ettaka lya Kasujjulubinga eririna emizizo n'emikolo egirina okuba nga ligikolebwako jakana obadde okyannyinnyonnyola tutuuka tutya okubanga ettaka lya Kasujjulubinga lyateekebwako liizi ya myaka 5 ettaka eryo bufere bw'abaana bano abana abali mu Mmengo lwaki tubayita baana etteeka mu Bwakabaka bw'e Buganda oyo yenna asaavinga Ssaabasajja Kabaka agwa mu administration ye aba ayitibwa omwana ne bwe wa myaka 8 kaakati bwe bamala okukutegeeza nti abaana abo abali Emmengo abana ng'oyogedde Peter Mpanga n'oyogera Makubuya n'oyogera Male Kiwalabye n'oyogera ne olwaleero Katikkiro aliko Mayega abo be bannannyini Ssaakasi na Ssaako za lwangoozi zonna eziri mu Mmengo ezikwatagana ku nsonga z'ettaka era Kasujjulubinga mu kuyomba kuba okulaga ennyiike yannyonnyola ebigambo ebyo butya bwe yawandiikira ebbaluwa ya Ssaabasajja Kabaka
ebbaluwa Kabaka gye yawandiikira bali naye nze obufere bwabwe wembulabira bwo bwe buliwa kubanga bannamateeka bakimanyi bulungi nti etteeka lya Uganda mu constitution oba n'obugenze mu ati gundi mu katabo kabayita ka akiti k'ettaka 227 kakunnyonnyola bulungi butya bwe tupreventinga oba etteeka bwe likugira kye tuyita third party. Kaakati basooka ne beetunza ettaka bwe bamala okulitunda mu mpewo ne baddamu ne batunda owookubiri. Kaakati etteeka ddyo likugamba nti tukugira third party ono obutasuna buzibu kubanga tumujja mu lwangozi ziriwa. Kaakati bano baguza ab'empewo ab'emirundi emeka ebiri bagenda okuleta kampani ebalibwanga third party. Kakutegere bulungi jakana nadduli ng'ettaka baagala okulibba eritatundibwa mu mateeka bakola akakodyo k'okuliguza abantu abasukka mulimu mwomu abantu abo naye nga bampewo tebaliiwo baagala nti kati nze wano naguza bosa ow'egindi bosa namukola endagaano naye n'atamba kati ne bosa n'aguza Samwiri kati Samwiri bw'ajja third party gwe baali baagala okuguza ye kennyini yatwala ettaka eryo kubanga constitution etteeka likugamba nti third party aggyibwa mu bizibu by'abana abasooka. Eyali yeeteekateeka oddigulo owaddala ajja wakusatu yajja owokusatu yasembayo. Kaakati etteeka bwe mukwatako nga limuga nti atugira bano era etteeka likuga nti gobanga obuliddwako kwabo g'okwata siba chain bweri. Kaakati Kasujjulubinga asiba chain naye ekyamugobayo kyeki ti ne Ssaabasajja Kabaka baamutwaliddemu kubanga ate Ssaabasajja Kabaka bali gwe beesibyeko nti yabaweereza powers of ato nezitunda batundira mu mannyage. Kaakati ate Kabaka bamwatundira mu mannyage Kasujjulubinga namusisinkagana ate ayinza atya okuwandiika ebbaluwa edda erimmwe mwabeebuuzeeko nti ettaka lino temwalikola kubwe nalagira naye bagenda okwanukula ebbaluwa nga bategeeza nti Ssaabasajja ettaka essente twalitunda ettaka ne batuwamu essente twakolamu bino ne bino wammanga abaffe. Kaakati Kabaka gyali kambuuze nange Kabaka ddala abagyali ebiwandiiko ebibawa amaanyi nga biraga bivudde wa Kabaka ani abiwandiika ati Ssaabasajja kennyini yalina okuteekako consent eraga nti powers of attorney nziwadde empanga Makubuya oba Male oba ani ebyekifere ani abiwandiika bino kuba bitekwa kubanga birina okubaako abantu banamwe bali kubanga boddamu n'osoma ebbaluwa y'Amayiga gye yawandiika nga agiwandiika executive director w'ettaka Buganda Land Board yagiwandiikira Male n'amugaa nti gezaako okukola ku nsonga eyo kubanga ettaka eyo teritundwa naye ate ekyennyume weewuunye Peter Mayiga ate yatwala oli mu kkooti mu lwangoozi zino ng'amaze okutegeera nti ki bagudde mu vi bamaze okubagwa mu vi nti baatundira babba. Kaakati bamala okutundira ne bamala okubba okwo ono Kasujjulubinga gwe baakwata ne basiba emyezi egyasooka egi ebiri taddamu okwogera ku nsonga ezo ez'okugaa nti kampuni eri yatutte ettaka. Ekyokubiri ku kyo bwe bamala okumuta bategeeza Ssaabasajja Kabaka nti Kasujjulubinga abadde musibe eti bamusiba batya ate n'alagira nti mugende mugyeyo Kasujjulubinga tetuuswale naye njagala okutegeeza ebigambo bino Ssaabasajja Kabaka akkirize oba agaanye. Mwaka gw'1897 Albert Cook yazimba eddwaliro ly'etuyita erya Namirembe Hospital era ly'eddwaliro ekkulembeze oba ebbereberye mu Bwakabaka bw'e Buganda ne Uganda okutwalira awamu nga lya hospital eri ku level eyo. Bw'amala okuzimba eddwaliro eryo Oweekitiibwa Albert Cook yawandiika ebbaluwa edda ewa Kaggwa amutegeeza nti twagala kuwandiika ebbaluwa edda ewa Ssaabasajja Kabaka agezeeko okutegeeza muwanga nti eddwaliro lino twalibadde tulituuma kitiibwa ki naga nti eddwaliro litwale lusozi olwo n'abaga nti olusozi ntitulugaanye naye twetaagawo ekiraga ennyo ekyekusifu mu Bwakabaka bw'e Buganda ekiyinza okulaga nti eddwaliro libadde lyetaagisibwa kwe kuwandiika ebbaluwa ne bateekamu omutwe ogugamba nti olugero luno lw'amakulu eri Obwakabaka bw'e Buganda nti eteefa etuusa mugenyi onfuna bulungi. Kaakati bw'otunula ku mmoto ya Namirembe Hospital emmoto yaabwe egamba nti teefa etuusa ki amakulu gaakyo ki kyekitegeeza kino nti Kasujjulubinga byonna byabadde abonaaboneramu bwe yawulira ku pulogulaamu yaggwa yakomawo n'atuga nti eteefa etuusa mugenyi nalwana dda ne batuuka n'okunsiba emirundi ebiri. Ssaabasajja Kabaka baamutegeezaako gumu naye nga bwenvayo bwe banzizaayo emisango gye nawaba mu kkooti ekkooti n'eginsingisa
naye nga bampa babira be baliwa Kiwalabe Male Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga Peter Mpanga n'omulala ye Makubuya onfuna bulungi era ssente ezo ku bbaluwa emu kwe kwava erinnyonnyola Ssaabasajja Kabaka eyawa Kiwalabe ani Peter Mpanga nga nnyonnyola Ssaabasajja Kabaka nti ettaka lino twalitunda era twalikolako liizi kaakati bwaddayo mu constitution yaffe tekkiriza bitundu ebyo ebiri mu corporation soul oba soul corporation nga biri mu bitundu ebikwatagana mu kye tuyita cultural institutions teritundwa era teriweebwako liizi kaakati bali balooya ekyo mwakikola mutya mmwe balooya abategeevu ne mugwa mu nsobi ey'ekyana ekito ate ne muwandiika ebbaluwa nga mulaga nti Ssaabasajja abawa powers of attorney eyakuwa powers of attorney ate yawandiika n'akwebuuzaako nti nalagira ettaka ery'Obwakasujjulubi nga liddeyo era litambulizibwe mu nkola amatuufu n'obuyambi bumuwe obwetaagisa naye kati wano obulagajjavu buli kwabo abakulembedde Ssaabasajja Kabaka ate bamukulembera batya mbanemanyi yali kulembedde mukulu nnyo era nga bwaliro Kasujjulubinga bw'aba ayisiddwa bubi Semakookiro talina kkubo lyonna liyinza kumufojjibwako ddusu kumutwala mu lukiiko lw'abataka kanyongere n'emphasizing wano jakana Kasujjulubinga yawakanya okutunda kwaki kwa ikazi ziri omukaaga n'atwala n'omusango mu kooti ne gumusinga ne bamusiba era ne batundawo Uli ettaka ly'ennyonnyodde eryo eririko ennono kubanga Ssaabasajja Kabaka yenna n'atuuzibwa ku Namulondo emikolo gyawo mpulira onfuna bulungi noono gwe balonzeemu omulangiro w'obusiko banaasikira eŋŋoma okusinziza ku mpya eza kye tuyita emituba gy'abalangira awo n'abambejja kaakati awo Kasujjulubinga ne bamuteeka eputale kino kyenkubira omulanga ku Ssaabasajja Kabaka teri agenda kubala ku baana baliko bajja dditeeka ku Ssaabasajja Kabaka kubanga ataawo obulagajjavu buba busukkiridde nnyo n'okukakasa nti ennono Ssaabasajja Kabaka ye kennyini ye yagita egwe era bikolwa ebiteekeddwa okutambula mu Bwakabaka bw'e Buganda Ssaabasajja Kabaka gw'obituddeko era gw'obituuliridde Kasujjulubinga tava ku lubiriizi lwo oyo gwe bagamba nti ffe mweffe kyolyako kyalyako naye ate n'ebyeka kyanga kussa ku Namulondo n'ategeeza Obuganda nti oyo Kabaka wammwe tafunanga ku byo yadde n'eki ne mu constitution oba mu buweereza bw'Obwakabaka bw'e Buganda Kasujjulubinga ssente n'omusolo gw'Obwakabaka bw'e Buganda zikuŋŋaanya kwe batuula ettofaali erimuweebwa era n'omusolo gwe weeguli ne risiti ze weeziri ezikulaga nti obusuulu bwe yafunanga ki essente ezo n'akasiimo naye okuva lwe bakussako ku Bwakabaka buno talina kye yali afunye amakulu tubuuza ekigambo kino Kasujjulubinga dwaki yali badde afaanaganako bw'atyo olwo abasigadde ani Obwakabaka bw'e Buganda gwe bugenda okulowoozaako ekyo kikyamu abaffe Kasujjulubinga kitiibwa kya bwannamulondo naye ati bw'aba atunuuliziddwa bw'atyo nze omukopi asembayo ngenda kubalibwamu ddi amagezi Semakookiro bamuteekeddeteekedde ki era kibalekawo kibakugamba nti Semakookiro bw'anaaba ajja anaamuteekako yono era babikoze batya kubanga Kabaka tassaako Kabaka bano mulimu gy'abataka ba Busolya Kasujjulubinga gy'akola egiraga ekyo bwekiri era yatwanjulira omutaka era kye nabagambako emabega nti Kabaka talaga Kabaka ogono gwa Kasujjulubinga yatuga nti omulangiro w'eŋŋoma yaliwa Obwakabaka bulonze oyo ye Kabaka wammwe gwe mbakwasizza mikolo gy'oyo nga bwe twabise mu ntandikwa kaakati njagala okuddayo ku kigambo kino Oweekitiibwa Theodore Roosevelt yakyala mu Uganda mu mwaka gw'1999 bw'amala okutuuka Theodore Roosevelt yali president wa United States of America yategeeza bannamengo nga ne Ssaabasajja Kabaka mwali Daudi Chwa mufuna bulungi n'amutegeeza nti nja kuyimirira wano mpandike speech yange ngiweereze n'abakyala wa Bungereza njagala okubategeeza era n'ensaba mu kuwandiika kwange kw'ebirowoozo bino ntegeeza mama n'abakyala wa Bungereza nti nkyadde mu ggwanga Buganda lino ne ndisanga nga ly'eggwanga eriteredde erina ne cultures ezaalyo n'enkola n'obulombolombo obutakosa amagezi ge balina n'amakooti ge bassaawo n'enkola ya administration yayo n'obuweereza bifaanaganira ddala n'eby'Obwakabaka bwa Bungereza awataliiwo njawulo nja kusaba abantu bali
era ng'Obwakabaka bw'e Bungereza n'okubategeeza nti endagaano yaabwe bwe nagisomye kubanga gisomye emirundi enfunda ezisukka emirundi 15 naye tebulinawo njawulo na lutalo lwe twalwana olwa Ssematalo gye tuyita olwa 1783 lwe tuyita the war to the independence of the United States of America. Kaakati endagaano liyo olwenda bwe nagisomyeko nakakasizza amazima naye mbasaba mukuume endagaano eno ku lw'eggwanga lino. Roosevelt bw'atyo bwe yayogera ebigambo ebyo mu mwaka gwa 1999 bwe yakyala. Era ye yaggulawo kye tuyita Mengo Hospital buloko ne bagimuwa. Onfuna bulungi. Kaakati bw'otunuulira abo nga baasima mu budde buli ne batunuulira Obwakabaka bw'e Buganda nga ddala bwa njawulo kubanga bangi bajja bakyogerako ne Spiki bwe yayogera n'agamba nti the east and west of Africa to central naye ate tetusanga ku ggwanga ly'Abaganda litegeevu nga lino. Olwaleero ate ffe babuyabuya abasooka tugenda kwekuŋŋaanya tutya tuddeyo mu nkola entuufu ne bali gye baatusangiramu ne batwewuunya ne ki era tukola tutya bitambula bitya mu Bwakabaka bw'e Buganda. Jakana nga tunaddayo ku nkola ntuufu njagala oyongere onzikaatiririze Kasujjulu bingono era wenzija weebale nnyo ojja kunteeramu nti Kasujjulu binga bw'ayisibwa mu mbeera eno kiki ekinaatera okuddirira mu Buganda ng'ayitiriddwa ateereddwa mu mbeera Kasujjulu binga oyo mbalayira mu linnya lya Katonda mu Abaganda abampuliriza abalangira n'abambejja n'abo abakwatagana mu lukiiko lw'Emmengo olugwamu Katikkiro wa Bwakabaka bw'e Buganda. Kasujjulu binga n'akeera enkya n'agamba nti tewaliiwo kabaka gwe ndabye ndeera mu lyakanya lya Katonda tebassaako kabaka mpulira n'abagamba mubalangira bonna bwe ntambudde nkyabuliddwa entebe eyo ate ekwasibwa Kasujjulu binga tedda mu lukiiko okakasa yagikuuma paka lwemugamba nti ddayo onoonye weetegereze. Kyekirungi kya programu zo nti osooka n'ombuulira obuzibu we buli n'ombuulira bwe kyali naye ate nga njagala kumanya ekiddako. Kaakati Kasujjulu binga bwe banaamuzannyirako batyo n'amala anyiiga Ssemakooke ne bali mu situla ebbanga lyo nti lyagenda mukakasa kubanga ddayo mu constitution ya Uganda ekulaga Castle institution mu chapter oba kye tuyita article y'e246 ekusomesa bulungi kye bayita Castle institutions bwe ziri. Buyinza si obuziweebwa bagobera n'omuziki na customs ki ekikwatibwako. Kaakati olina bw'ojja kukyusa kino era Kasujjulu binga asobola okwimyawo n'akuba emmeza n'abagamba mu Bwakabaka bw'e Buganda nze nsalawo era nze nnoonyereza kubanga nabagambe mu ntandikwa Kasujjulu binga tatondwawo butondebwa nti bali awo bwe tayito banaagikuwa buki azaalibwa buki buzaalibwa. Kaakati okuzaalibwa kwe ensonga weeri lwaki ajja bw'atyo gwe bw'omuzannyirako n'otunuuliza bw'oti ani gw'oba ofuulinze mayiga mufuulinga baki mpanga makubuya onfuna bulungi. Kaakati abo bali mu Mmengo baagala kugivuunika kugikuba kigo naye Ssaabasajja Kabaka alinga ng'ate ataliiyo kubanga kyewuunyisa Kasujjulu binga okulabika bw'atyo oyo Ssaabasajja Kabaka gw'olabika bw'otyo kubanga Ssaabasajja mu mpandiika yaffe y'olulimi Oluganda n'empeereza ya administration Kabaka taswalira ku mukyala we aswalira ku Kasujjulu binga. Kankubuuza era ettaka lino lye baatunda ne bali mujjako ery'obuwangwa baateekako ki company bali kuli bakolerako mayumba gaba property masters oli serious kwegali agapandisi bateekako mayumba era ye bw'omusuukako yali ludda wayi nga ye baamukugira bwe bati akayumba ke bayita kali nga bw'olaba buli wali wammanga baamukugira ti bamukiibirira yali mabbali ku njego yego kwe baamuyita bati ku ttaka ly'Obwakabaka walina okukolera emizizo Ssaabasajja Kabaka ennyimba tuzimba lunye nti Ssaabasajja Kabaka mwali iyi ddala gyali oyo Ssaabasajja Kabaka sikiwa abaana abo bamayiga kye batukola Emmengo kimukikkiriza mu Abaganda tutunule butunuzi munadda ku ebyo ne mutandika okwogera bino ne biri tulaba Ssaabasajja Kabaka mukamwa wano sikulaba Ssaabasajja Kabaka mukamwa muddeyo ku nkola ey'ennono muddeyo ku nkola ey'obuwangwa muddeyo ku nkola ey'emizizo gyaffe ey'obulombolombo Kabaka akkirize addemu ate Obwakabaka bw'e Buganda butambulire mu layini zaabwo. Kaakati bw'otunuulira Kasujjulu binga ettayito nga tomuwa buwinga te Kabaka siggwasimu Kasujjulu binga abeere azaalibwa buki nga naawe bw'ozaalibwa obuzaalibwa oyo yalondoola. Kaakati ate ali bw'atyo Ssaabasajja Kabaka bwe yawandiika ebbaluwa n'omukono gwe yali alina kusituka buki. Njagala okubazzayoko mu Abaganda mutegere ekyafaayo kino. Oweekitiibwa Stark yasomesa jjajja wa Ronald Mwenda Mutebi owookubiri
yasomesa Kkwo mu mwaka gwa 1910 Staraka yalinnya Ennyonyi n'addayo e Bungereza bw'amala okugenda e Bungereza Daudi Kkwo atengera mu Bungereza ogenda okuteesa ku butya Namulonda n'obuyinza bwali butaaliddwa ku nsonga y'ettaka akalumanyera akaaliwo atuuka eri ababuuza nti abaayi eyansomesa kitanga aliriddawo gwe bayita Staraka onfuna bulungi ngamuga nti Ssaabasajja Kabaka Staraka nno gyali nno olwaleero n'osobola okugenda nga gyali wala ati ekitiibwa kitinza kutuuka wa Staraka eyo n'abategeeza nti Staraka kitange bw'abanga gyali nange njaayo onfuna bulungi era Ssaabasajja Kabaka bamulinyisa Rolls Royce okumujja kati nga wonogamba nti bakujja Luweero mpaka Kampala ne bamuleeta okumulaga Staraka gyali naye Staraka bwe yalaba ku Ssaabasajja Kabaka Daudi Kkwo yamugamba ebigambo bino ti Ssaabasajja Kabaka Bulaaya ogirabye namuga nti mazima ddala ngirabye n'amubuuza eno gy'oli nti ddala gyendi eno gye tuva namuga nti naye siyinza kukuleka mu mbeera bweti akajiiko ka zaabu nga nze nkataddemu kamwa nga gwe yansomesa bwotyo bw'ofaanagana kubanga abaali mu Bungereza babuuzanga Daudi Kkwo gwe oluzungu walusomera wasomera mu university ki ati nze nasomera waka mu lubiri lwange ti ng'oluzungu lugera nga yasikulira eno e Bulaaya naye nga yamusomesa Staraka oli omuzungu waali kwe kumugamba n'ajja mu ofisi ya n'abakyala n'abategeeza nti ani atwala ofisi z'omukulu w'amatwale n'alagira Staraka bamuwe ettwale era bamusindika mu ttwale nga ye gavana bwe yakomawo abeere gavana wa Uganda naye ekyajjawo Staraka ate be Bamerika abaayogereza nibaga nti Staraka omutwale eri ku Kkwo ng'amulabanga kitaawe bye tugoba bijja kufa ne independence bajja gitubanja mangu kwe kumujja n'omutwale Zanzibar egundi Zimbabwe nga gavana waayo kaakati nabira bwe bifaanagana Kasujjulubinga olwalire mutwale nga Staraka wa Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka ky'olyako ng'olina zaabu mu kamwa Kasujjulubinga kyalina okukola ki okulyako naye bw'oba wamusuula era n'omulaga jjalira bw'otyo amakulu nti si ggwe wekka nti Obwakabaka bwe Buganda kwe kyolabira amakulu bangi nnyo ababeerawo nga ba mugaso okutuuka okuba wooli Kasujjulubinga nja kukusaba nga Samusoni Bazongere bwe yakaayana n'agamba nti Samusoni Bazongere nkoledde Obwakabaka bw'e Buganda naye ate omuli oli omu ayinza okuba yingira emmengo natta ekitiibwa kyange nga Samusoni Bazongere kubanga Samusoni Bazongere be bamu ku basatu abaagenda ng'abataputa ku ndagaano y'okuteesa butya East African Federation bwegenda okujja era be bamu abakuba emmeeza ne bagigaana okujja mu mwaka gw'1945 naye bw'akomawo wano Ssaabasajja Kabaka nga bw'onoogamba okusindika kwa Kawere okwebazaakwe yalina okubasindikira tokeni eya Samusoni Bazongere bwe bagiweza nga teyatuuka onfuna bulungi ne babeeraawo ne beebuuza lumu Ssaabasajja bamuga nti owaayi musajja waffe eyagenda n'alwanira East African Federation emirimu yakola mingi ne mu kkooti z'okutaputa naye ate bwe bakomawo wano eno baamusuula ttayo si tebwali butategeera naye baamwerabira ng'Obuganda era Muteesi yasituka bulungi mu kkooti olwo yategeeza ebigambo bino n'aga nti ekigende wa Samusoni Bazongere olwaliro nze nkikwatidde mu nsawo bwe yatuuka ye yakyemwakwasiza n'ebyo mbadde nsinga okwetaagamu by'ebigambo bino Ssaabasajja bye njagala okole Samusoni Bazongere yategeeza Ssaabasajja Kabaka nti mazima ddala mbadde ku kizinga naye kompereza eryato oba oliawo nsemberedde enju ey'emirembe nakino bwe kifaanagana Ssaabasajja Kabaka kwata lyato gojjeyo Kasujjulubinga nga ggwe ku lw'Obuganda okutambula kubanga oyo waatali Obwakabaka tebuliiwo ogezaako kuntegeeza nti ababaddewo nga bamuyisa batyo babuusa amaaso bamubuuse makyo Ssaabasajja ne bakweka kyo ne bakweka na kiri kubanga ekikubwa nkikogwe kwe kubanga wandikira bali ebbaluwa bakole ku nsonga eyo ebbaluwa ne bakwanukula ng'ate bo baatunda ate ne batundira on your behalf ng'ate tewaba wa powers of atone kaakati awo twebuuza Obuganda buliriddawo obunyazi bungi bwe twebuuza ku ekyo nti ate oyo alaba Obwakabaka bukamwanjise bw'ati ebyo si kyabitya era sinaako bweraliikivu bwabbyo ne Kristu baamuvuba ne bamuwayiriza bingi ne bakola bino ne baga nti nze ebyo tebintiisa ndi kwogwa mulimu gw'oyo ayantuma njagala kumanya Jakana Sulaiman si ettaka lya Kasujjulubinga n'ennono oba n'obulombolombo obulina okukolebwako oba kiyite kyonna engeri gy'okinnyonnyoddemu saagala kukisobya lisobola olukireeyimingibwa ne likomawo lwaki kikolebwa kitya bakugamba nti oyo atambulidde mu nsobi tabalibwa mu tteeka ensobi terongoosa ate kiri
mpulira oba nfuna bulungi kufuna kyetwewaza olaba n'etteeka likuga nti litambula retrospective nga lidda maki mabega naye ate tuba tunoonya ennongoosa tuddayo emabega kaakati etteeka likugamba constitution entuufu yakulaga kacyo institutions bwe zitambuza ettaka lyazo n'eziwa n'obuyinza ku ebyo ebyalyo mu norms zaabyo mu traditions zaabyo ne customs kaakati ate gwe muwakedde n'otambulya ng'etteeka likulaga kubanga balooya basatu bonna bagezi naye bagezi mu bukulopya mpulira onfuna bulungi bagezi bageyambisiza mu bukulopya kaakati wano ekiriwo ekizibu era ekyangu ky'okukolebwa okuzza kw'ettaka eryo kuvaayo muganda gyate n'awawaabira Mmengo mpulira awawaabira kakiiko aka Buganda Land Board toteekamu Ssaabasajja Kabaka kubanga oyo ye musazi wa musango era nga bwe tuwaabye ebigambo bino tuwaaba waagyali olwaliro yabaasala omusango bakyagwanidde abo okuweereza obwakabaka bwo simanyi bwe bati bagwanidde bavuunike bafulume ebweru kubanga obwakasujjubinga oba tebuliiwo naawe oba toliiwo nga Ssaabasajja Kabaka ne Ssemakokiro omaze omuzikako ettaka giteri ajja mulowoozaako yadde kaakati ettaka eryo likomawo bwe tuwawaabira incident nga tuwabira mu kumenya kw'amateeka lisobola okudda erya cultural institutions kubanga mu ndagaano y'Olw'Embeera baali bagikola ebintu bisatu byali tebitundibwa ettaka eryawe baba amadini square miles 92 eyo ne oboka ennenta mpulira tolina bw'olitunda nti eddiini yatunzeko portion wali tosobola gula bakolako liizi yaabwe naye nga byonookolako biggwako first phase biddira ddiini eyo naye nga totunze ettaka eryo ga nti twatunda tosobola kugula ku kyaki n'ogigulako ekibanja n'ozimbako busaazi byasibwa dda mu kawaayiro k'endagaano y'Olwenda tolina bw'oligula ery'obwakabaka tebalitunda ng'ogasseko square miles 305 ebya Ssaabasajja Kabaka kwaliko private ya square miles 12 lw'oyita olusuku lwe mpulira kaakati ettaka eddala lye ery'abannamassolo eryabaweebwa ery'amagombolo eryaweebwayo eryaki amasaza ago gonna amataka gatambulira bwe gatyo gabeerako custodianship ya Bwakabaka bw'e Buganda eryakasujjulubinga ligwawa mu lino lyonna eryabakasujjulubinga eryo liba mu custom lyennyini teritundibwa libanga lyabika kubanga ow'ekika ky'enkima waatudde ow'ekika ky'empeewo oba abataka b'oswa ettaka libatuddeko ago tegatunda kubanga n'omutaka wa kaswa talinaako okuse lisigalawo nekasujjulubinga yennyini tasobola dditunda kasujjulubinga talina powers ekyo kiggwa mu institutions kye bakulaga incorporated by Buganda ekyo kye bakugamba kyova ne kuteeka ekkadde ekyapa kyonna ekyafulumizibwa mu Bwakabaka bw'e Buganda kikugamba Ssaabasajja Kabaka akwazisa ettaka bw'akwazika ettaka ne bwe liba lya Mailoland abaali kwazise kubanga bwe weetunda bakugamba nti first priority oliddiza Ssaabasajja Kabaka bwe liba limulemi Buganda obutaligula n'oyokoonoonya paliti endala enjakana Buganda Land Board ye tosobola kwazika ttaka lya kasujjulubinga ne bako bw'eryazika linadda nedda ssebo ebyo biggwamu emikolo egissaawo Bwakabaka bw'e Buganda tebikolebwako ebyo ettaka liweddeyo tukyalina emayiro akenda akali ebwereere emayiro akanana weekali tulina mu Mailoland katate gontegeeza kutunda lino ne Ssaabasajja Kabaka nkugambye emikolo egikolebwa kujjawo ekyo amala kulanga mu bataka b'obusolya n'emikolo ginaakola naga ntusumulula wano naye tuzizza wali nga bwola bwe tujjulula ebijja n'ettaka ly'obwakasujjulubinga bwe libeera egyo emikolo gya Bwakabaka bw'e Buganda abantu ba bulijjo tweyingiza tutya mu nsonga zino kuba ziyinza okuba nga zirina eddaala ly'abantu abalina odikola ki obikwatako singa tuwulira ennyiike eri ebyatwalibwa nga byakasujjulubinga omukopi wa bulijjo ayingiriramu waabirwanirire awandika bbaluwa kudda mu kiiko lw'Emmengo naye ate olwaliro teruliiwo mpulira kubanga lwali baddewo lulinga lulamu nga lulondwa bantu ne tuwandiikira Katikkiro ayanukule ku ebyo nga tusaba Ssaabasajja Kabaka amutegeeze kakati olwaliro ng'abafu Abaganda abakopi aba wansi tulina kuwandiikira Ssaabasajja Kabaka bbaluwa nga twegiwandise namutayiika aveyo ayite abantu abo atunnyonnyole baatunda batya wali awatali consent ye kuba bw'osoma ku bbaluwa ya Ssaabasajja Kabaka ekulaga nti naye yeebuuza nti baatundawo batya ate yawandika ebbaluwa ebaga nti mutereze ebyakasujjulubinga kaakati ate gongamba nti ate bitunde twatunda esa ne tuzikolamu bino ani yabatuma kaakati bwe baba nga maze okukakasa ekyo ne Ssaabasajja Kabaka nga teyaba consent abasatu abo abaana be tukwata ne tuggalira ne tubasesemya bye baalya ng'Obwakabaka bw'e Buganda ekifo ekyo n'eki yakigula nakusomedde etteeka likugamba nti caveat emptor buyer beware gwagula etteeka likugamba gwokola due diligence kyekiteesawo kisaaki mu by'ettaka ddayo otunuulye ekyoyagala okugula kifaanagana kitya n'oyo ayagula
yakozesa etteeka mu bukyamu n'agamba nti ye third party kuba olukujjukujju lw'abali abali emmenga balooya baguzeewo empewo ne baguzeewo okubiri gwe n'ojjanga bone bajja olwokusatu kaakati kitukijjawo kitya kwe kuterawo etteeka erikugaa nti baya beware bw'osinziira ku ekyo okakasa nti bwe nakoze due diligence ettaka lyengula terigwa mu bika bimeka si lya ddiini ekyo kimu si lya bwakabaka nga lya norms kyakubiri eryo erigwa mu bisigadde mu ebyo bye bikwasa administration y'obwakabaka bw'e Buganda mu ebyo tebitundibwa yadde okwazikibwa kaakati ate bino ebikozebwako emikolo gyaffe gy'obwakabaka bw'e Buganda byaziyizibwa complete n'okuteekako liizi liri osobola okuteekako liizi eddiini ega nti tukuwoze wano emyaka 35 teekako bino kati ng'obusisemu bwalizinga golfland gundi eriki uba kuzanyira golf bwati esingiro ttaka lya busiraamu yes mubajje bwe yateekayo liizi naga nti tulipangisiza ebbanga eddala busiraamu bwe bwapangisiza nga buyise mu Uganda mu kanso onfuna bulungi naye ate wali bo bano ettaka erikolebwako buwangwa oyo Buganda yennyini tolina bw'omuseseetula kati toyinza kugenda kino ga nti olusozi lwa Walusi nalutaddeko liizi bakubeko amayinja it is impossible oba nfuna bulungi ebiri impossible ate ndaba nga babikoze lwa bujega n'obumpanya bayese magezi mu kundi nti twasoma naye ng'ate obwongo babulesettayo kakati abo Buganda ffe tulina okuŋŋaana tusitukiremu tuwandike ekiwandiiko ekidde wa Ssaabasajja Kabaka abantu abo abafulumya emmengo bonna akwate kirindi ateeke ebbali kaakati bw'otunuulira Lubugaawe aba akyakola kyemmengo kyokulabirako Lubuga Nabaloga yavaamu ebigambo bino ne Kagere ng'ate Kagere mwannyina wa Ssaabasajja Kabaka Mumbejja Jjodde nze Kagere nze naali badde Kabaka nekitambula mu bantu ku nnyimbe gye tulaga wa gye bakyogera emikolo emboozi z'abataka emboozi zaaki nekituuka okufuluma mu kigambo ekyo Ssaabasajja Kabaka ekigambo ekyo yakitaddewo mpulira kaakati abantu abalinga bw'otunulira Nabaloga okyaliko kweri ekugamba nti oli nsowole toli mwana wa Muteesa Jjudde naye kaakati ate oli awo ate gw'ovaamu ebigambo bigamba nti kale singa Kagere yali mulenzi ye yali badde atwala n'Ennamulonde eno ddala Ssaabasajja Kabaka oba okyalina ekitiibwa mwabo simanyi nemba nga nze nsuddaawo kubanga abo baakuziyizibwako omumbejja yenna ng'azaalibwa ne Kabaka mu mpisa y'Obuganda enkadde tokyalira Ssaabasajja Kabaka Kabaka yakukyalira era yabuuza ku mwannyina oba nfuna bulungi kaakati ate bano basussa akabwa kaabwe gy'oli ne bakulaga nti ate oli kifeerafeera ate gwe batoga nti oli Kabaka n'otuuka okuvaamu statement ekugamba Lubuga tisinga Kagere ate yali Kabaka ani yali bali mwana mulenzi ye yali badde Ssaabasajja Kabaka ebyo biyinza okufuluma mu Bwakabaka bw'e Buganda kizibu ki ekiri emmengo kaakati abalangira n'abambejja abatuli emmengo mbasaba kino embojjani zonna eziri mu Bwakabaka bw'e Buganda Ssaabasajja Kabaka either munafu oba w'amaanyi muzikuumire mu lulyo lwammwe Kabaka Muteesa owookubiri ebyo bireme kufuluma naye ate bano basusiza akamwa kaabwe ne boogenda ku mbaga bakikugamba tya Kagere ebyo byavaamu ne batuna nti Kagere ate nno Kagere ne Lubuga bwate bwakyogera nti ze ngamba singera Kagere yali mulenzi Obwakabaka yali badde abutute n'abufuga naye onaaliko ebigambo byabo Ssaabasajja Kabaka ku luno yimirira era ogolokosa Obwakabaka bw'e Buganda nga Kristo bwe yagolokosa Laazaalo n'amutegeeza nti Laazaalo teyeebase awummudde buki tafudde yabumudde buwummuzi nti Laazaalo golokoka ne buno Obwakabaka bw'e Buganda bwe kikwani olwaleero nsaba buse mu bigambo byange kkiriza obagaana Ssaabasajja ekigenda okugyawo bino byonna lwe lunaku lw'ogenda okusituka oyite abataka b'obusolya oyite administration y'Obwakabaka bw'e Buganda oyite layini ezebbiri ozituuze obabuuze nnono ki era eteekeddwa kutambula etya tuddemu tugiviving ekomewo ekitiibwa kyo kijja kweyongera era bajja kitegeera kubanga oli waggulu wa Nairobi n'emmeka naye bwe tunaatambulanga bwe tuli abayivu bangi mu Mmengo nga bafaanaganako nga Abu Mayanja bwe yabakola mu 58 abaga nti ke kaseera Obwakabaka bw'e Buganda buggwewo n'enkola ey'Obwakabaka kaakati ffe abayivu ke kaseera tulage amaanyi gaffe n'obutegeevu bwaffe butya bwe tuyinza okutambuza eggwanga ng'ate ayogera ku Uganda eyawamu era yakigamba nti mu kuwandika kwe nti crossing the Rubicon ompulira bulungi kuwulira kaakati wano abayivu abali emmengo bali crossing the Rubicon baagala kuyiwayo ggwe sooka oddeyo mu nkola ey'ennono ge maanyi go oba abali eyo waliyo abakozesa bwe tutalaba
invisible hand waliyo ba invisible hand naye invisible hand aliyo omunze gwe mmanyi Empulira. omulyo lyomye ebbanga lyonna obwakabaka